Come faster. I'm a journalist. Sauda yangu kii. Sauda na ya tidenyuna. Sakuri. Chichenyeza okulengeza alikubeerako. Beerako seefu. Kagala tukwanda kanu kagala sibabana nange yerere baba wazetu come faster. I'm a journalist. Mono ya president yo abasajja bakutte buli abasajja bakutte. Yes, just to let you know what's currently happening, for those who don't know what's going on, the United States Forces of Change, these are political parties from different formations. Of course, they organized prayers at Shelling Hall in Zambia today, and the prayers were supposed to begin at 9 a.m. Ugandan time. And this is, of course, what is currently happening. By the time they reached there, comrades from the FDC, comrades from the NUP, from CP, and of course other formations. By the time they reached at Shelling Hall in Zambia, they found heavy deployment of police, deployment of the UPDF, and of course other security agencies from different units deployed. Of course, they had already locked up the place. They did not even allow them to enter the hall, of course, to kickstart off the prayers. They were just mere prayers. They had organized to end the year with a prayer. But guess what? This is what Museveni did. He deployed his men, and now what they are doing is what you see on the screen. I believe I do not need to use so much English and to explain to you what's currently happening. You can read it from the screen. They are arresting each and every one. They have blocked, of course, they first blocked the prayers, and now what they are doing, beating up everyone, tear gassing everyone, locking up everyone. That's the situation on the ground. Cheche chigenda maso kusawe no baganda banga batategera Uganda. Choyino kola kweberera mukuba enembero okoma busajja bono bujjako. Chechoka awatali ekyo bino binatu kyabirabira bikyagenda maso. Kugambi kino kye kigenda maso. Bakote baganda bafe bayitirivu nnyo. Baba tugwaliwo muganda afe gubakubye omutwe ne gutulika ne gujja n'omusaayi. Omumulabi yo gubatade mmotoka. I don't know. Bro, this is too much. This is too much.
kankani babali basobola twegattako bali ku mugazi agaali bagala mukwata president bagala mukwata president bagala mukwata yes Sauda yangu hii boy wana kitabu kia na pesa kwa kijanga Sauda na ya kidenyuna sakuri kutokole mwalimu Chitanyiza okulengeza alikubeerako beerako seefu kagala kukwata kanu kagala sibabana nange baba wazetu come faster I'm a journalist. I'm a journalist. Wine ali wano oba Dr. Kiza Besije ali wano oba Ken Luchamuza ali wano oba Waisa Mufumbiro, of course David Lewis Lugongoya, I believe bali wamo nena bosinza kugamba nti no bali wano. It is hard to tell our comrades of bakutte bayitirivu nnyo sinza kugamba nti ono tebamukutte ono bamukutte naye kiyinza okutegeeza nti bayitirivu nnyo bakwatiddwa era nga embeera tennabakutereera ekyali mbi nnyo nekino kitulage nti nno of course tuli mu buwambe titulina kye tusobola kwekolera newe tunayogeza eddoboozi eryawamu ekyo Museveni kyatya. That what Museveni fears most, a united block of forces opposing his autocratic leadership style. Ekyo kyokka kyatya. Singa abadde muntu omu bw'ati
teyandijeyo maje gano gonna police yonna gikukunulayo maje gonna gakutunulayo no ne olw'ensonga nti it is a united forces of change. Just mere prayers kino kyalina okurespondinga nakyo kitegeeze nti fe abantu fe tubulayo kwegatta enembeera tusobola ogivaamu kuba sifa abagisooseemu nsi nnyingi zibadde bwe ziti naye ate nga this is history to them. So fe kikyatulemye ndowooza kwegatta, kikyatulemye okubeera nga twegobako embeera eno kwegatta. Teweebuuza lwaki abantu amba wagira ebikolwa nga bino. Abantu basiimuuka obwongo, abantu tebakyalowooza, abantu tebakyalina process of empathy za functioning adda. Era ojja kwekanga nga waliyo abantu abamawolereza ebikolwa nga bino n'omubuuza lwaki poliisi ebeera eshuutinga abantu, lwaki ebeera ebasiba, lwaki ebeera ebagaana okusaba ng'agawala ayitalina answer naye nga tajja kufabricatingayo ekibooziboozi akiguze ate era olabe nga abantu abamu bakola ki bakigula. So abantu ngabo tubayina naye they are simply beneficiaries of this autocratic leadership style. They are beneficiaries of this regime. They are beneficiaries of the Museveni dictatorship. Bo bakifunamu era gwe mulimo gwabwe. So fe tulina okukola kwe kwongera okupoloota baganda baffe, tupoloote bannaffe abasigadde abalala, twepoloote twekolemu omulimu nga bakulembeze baffe batugambye, because that's the only way kwekola mulimu. Omuvubuka oba mukubye bubi nnyo. Olaba watirika omusaayi kuva mutwe, ate imagine tebamutute yadde wa mu ddwaliro wabula kumuteeka buteesi ku mmotoka mutwala gye bagenda mu detaininga. That is it. I believe olabe bulungi engeri gyafujja omusaayi okuva mutwe ku rewinding olabe bulungi yoyo. Unfortunately, it is hard to recognize him from a distance. Yafujja omusaayi okuva mutwe oba liiso oba mutwe, man, kizibu kyakunnyonnyola. Naye yoyo omutwe zizo batuuni bali bakozesa okuba ne kati okuva otya omuntu ne batuuni nga bwezito talina kyakoze. Sigamba nti alina gwabbye, sigamba nti abbe biliyoni 2 ngeza abakozi ba trillion 2 ngeza abakozi ba government zibabba buli mwaka. Sigamba nti no alina gwasse, wabula just part of those who are going to be praying, who opted to end the year with a prayer. None were responding about it. It is sad. Bagala mukwata president bagala mukwata president bagala mukwata president bagala mukwata kyenyiza okulengeza president bagala kumukwata president bagala kumukwata. Yes, Sauda yambukini. Boy wanataka kuona Afrika kwa Uganda. Sauda na yeye atidenyuna. Ngoja sakuli. Ukipole mwalimu. Kitenyiza okulengeza alikubeerako. Beerako seefu.
twagala siba baana Come faster. I'm a journalist. Our power. One Uganda. One people. People power. Our power. One Uganda. One people. Baganda bange mwenna basebo ne banyabo jakozesa eddakiika ntono nnyo okusookera ddala tuli bantu banjawulo tuva mu bibiina byanjawulo tuva mu nnyumba za njawulo naye kitugatta bwe bulumi ffenna bwe tuyina bwe baba bakusiba bwe baba bakuwamba bwe baba bakutta tebakutta nti kubanga oli wa FDC tebakutta kubanga oli wa DP tebakutta kubanga oli wa NUP tebakutta kubanga oli wa CP oba PPP bakutta kubanga owakanya nakyemalira ffenna batuganye okusaba wano si lwakubanga tuva mu bibiina bye tuvaamu abantu bangi nnyo bakkiriziddwa okusaba era bagenda kusaba mugenda balaba ku TV n'enkyanga basaba batuganye n'okujja mu maaso ga Katonda kubanga tuwakanya obutuju kubanga tuwakanya nakyemalira so kyekyo ekitugatta y'ensonga enkulu ennyo mu ggwanga lyaffe ate y'ensonga etugatta nene nnyo okusinga ensonga zonna ezitwawula so bwe tuba bakujjawo ekintu wano tujjewo ekintu ekyokwegatta kuno tubanga tetukwatagana tubanga abasibe saawa zino ndowooza mwena mwekikiriza tuli basibe no batuganye n'ogenda okusaba Katonda lwaki kubanga tuwakanya nakyemalira ekyo nsaba kitugatte bwabaawo obuntu bwonna obutwawula baganda bange tuve wano tuyingire omwaka ogujja nga tuli wamu ekirabo kye tuba bannayuganda ekisooka tusobola okuba bannayuganda ebirabo bingi naye ekirabo ekisinga obunene kwe kubeera nga tuli bumu nga tetuli bumu just mu bigambo wabula ne mu bikolwa abakulembeze tutekinza stepu ezisooka buli lunaku naye bwe mutatuyambako okutekinga stepu yakubiri na yakusatu tudde emabega baganda baffe mwenna bamemba baffe bakulembeze bannaffe nammwe abatugoberera okumpi newala mutuyambe okwatagana temutuyamba kwawukana mwogere ebigambo ebitugatta temwogera bigambo bitwawula mukole ebikolwa ebitugatta temukola bikolwa bitwawula bannayuganda bakuumiddwa mu busibe okusingira ddala kubanga tutematemebwa ate tetutematemebwa nakyemalira eka wabula n'abantu baffe tuzenga tukibagamba neera njagala kiddemu kibagambe nti omuntu yenanga ebigambo bye n'ebikolwa bye bitugatta era nga binafuya nakyemalira oyo munnaffe ne bw'aba yambadde kala ki ate omuntu yenanga ebikolwa bye n'ebigambo bye bitwawula oyo akolera nakyemalira ne bw'aba yambadde kala ki so okwegatta omwaka guno ogujja kijja tuyamba nnyo n'abantu bajja tufunamu obwesige ensonga ey'okubiri njagala obajjukiza nti obuzibu bwe tulina wano mu Uganda kwe kuba nti mwe babajjako obuyinza oba oliawo omukadde wange Dr. Besigye naayogera nakyogerako naye temulina buyinza tewali democracy ate ensi zonna ekiziza emabega kuba nti zikulemberwa zifugibwa muntu omu abbye buli kyabugaga kya ggwanga muli baavu kubanga nakyemalira alina obba kubanga muli baavu muli bubi kubanga nakyemalira abaagala nga muli mu mbeera bwetu eddembe ly'obuntu liweddeyo saa zino wetwogerera bali They are organizing for the arrest